Oli muvubuka lwaki mu mirimu gyonna wagamba nti nze kangende kasasiro sente zange gye zinaava? Akati byali bingi ebyancyankalanya n'ŋŋamba kaneeberere mu kasasiro. Ekisooka bwe mutukozesa mutupimira obudde. N'ŋŋamba keerayo ono ssaawa 12 nkwagala oveewemu kola kino na kino na kino. Kakati ate nze wano neewa obudde ne ssente zange zijjanga bwe mba nzaagalidde. Kati ngwe nti ate simanya nazitutte mu bbanka, simanya cheque yabawunsinze. Kati wano era munyigira bunyigizi kasi mu musuubuzi munnange najja ne tugira n'ennyinda ne neeyagala. Kakati yabayo buli mmoja ojjeko ebusabala ng'omukulembeze gy'ali ng'atali magere. Sigamba oli owe lwakitula owe magere bw'aba tali magere abeera busaabala ojja oyitireyo kolumunga gyali. Kiyitirira bapulezidenti waliwo babiri, owange n'atali wange. Kati ono badyogera ku owange abeera magere amanyi opoyerako ebusaabala n'atuvimbisaamu. Sente oziserekawa? Sente ntera oterekako mu Equity. Ono si wa bubokisi, sente ze ddala amanyi gyazitereka. Obubokisi bwe twalawo nosimanya yadduka ng'agamba maama Bulaka, yagamba Bulaka ate akamese tekimanya akabokisi mese zakali. Kati nze ekisooka ne battaano bennyini bandugu ayinza okuyingira n'alikakwatamu ng'awulira kazito nnyo agamba anja akakeberera wange. N'amalayo bumazi nako. Kati ate ebya banka nze mba mbimanyi era wendisangira sente zange nga teziriyo mu Equity. Omanya kulya Equity? Simumanyi nange naye nja munoonyerezaako. Lwendizisanga nga teziriyo alimbulira gye zaalaze. Owange embeera ya wano gye mubeeramu tuzze nga tulina ebizibu byaffe eno naye ekivundu nakyo nga kiri bulala. Ekivundu oba otuuka n'omumanyiira owulira ebiwunya? Sinnabiwulira. Sinnabiwulira. First time yo era tewawulira? Kati nze najja mpunyiriza akawoowo ka ssente era gwe bw'oba owulira akawoowo ekivunu nga kyekiwunya you are not meant to be here. Okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza. Ye yasinze okuba n'ebigambo. Yangu twenyumize wamma. Tuyimirire. Yangu wano. Kola emirimu gy'ogamba otya? Ndi fit. Bw'ogamba otya? Olwa mugamba ki? Bweyagala. Mirimu gitambula gitya? Mwana. Ani tuli wano era tuba tukagobagoba mu magezi. Ekikingire. Kati ono kasasiro wajja nga mulondamu bino bicupa? Ya. Bino bye batunda? Bino bye ntutunda bino. Kati kino kibeera kiba kijjudde. Kiweyinga kilo meka? Kilo? Kilo 5 ku 6. Ze sente mekaawo? Sente ebyokubala ebyo bintawanya nnyo. Ozinze nkubalire nawe webaliremu. Ya 5 echupa kilo kati gobalamu mekaawo. Okay. Banange ya 5 echupa kilo? Okay, kilo ya 5. Kati webiba kilo bwezi tingo okubisamu. Kati ebyo byokubisa ebyo sabibala nnyo. Simanyi oguzedde omujozi gw'okudduka emisiri. Omujozi? Ogw'omupiira ogw'okudduka? Sindi gya Ssaabasajja Kabaka. Kabaka's birthday run. Birthday? Ebintu bya birthday byonna bivaamu. Bivaamu? Kiki ekyabikugisamu? Kati olaba nti nze ebya birthday ebyo mami ne daddy bagenda ne bancyankalanyamu ne mbyesonyiwa. Batya? Kakati wamanga nazaalibwa mu 98. Leero gwakumeka? Tulimu nga nazaalibwa 98 leero mba n'emyaka emeka? Sasa nga balamu awo? Wazaalibwa 98? Mu 8. Wazaalibwa 98 balina emyaka emeka?
25 kakati tolako emyaka 2 ate jakyo yegala kubanga mukazi bwe tolako emyaka 2 gibeere meka 23 kati gye nnina kyolina kati gwe balodda wansi kati ekyanjawukanya ne bali era nve ku bya birthday nawe byoleese kakati gwe mu covid wakula ate kakati ejo emyaka egi kyakula abange nange leero nsaze kati gwoyina emeka asatu mwemeka nze ndi wa 89 asatu mwemeka kakati gwe mpisaawo otyo kakati mami ebiri bali bo bangamba nina 2 mwegi kakati nze ate ngambala 2 mwegi kakati nze mba ndi ku birthday celebratinga ngamba mirala nabo bagamba mirala ngamba kati ebya birthday kakati mwe kamubaleje mumanyi nange mbaleje mmanyi ne kabaka abalagije gwe mubalire meka ani saba sajja mwe mubalide meka lero jali mu kukuza akatola kemyaka egi yafa ukikengire kati ejoyo naye nyini tajimanyi kati nze nyinzo jimanya tajimanyi so kugamba ebya birthday gwa bikola ki abyesonyiwa manyi bumanya nti nze nina 2 mwegi kakati ne bali bamanyi nti nina 2 mwegi yakati abendaga muntu abo benyagala okukkaanyako nabo nabe ejebiri bagisalako sigaze emyaka gyange 2 mwegi kitegedde olina omukyala omukyala siina mukyala lwaki omukazi lwaki mwana kyanyumira okubeera nzekka bintu byange wembiteeka wembisanga kagalo we kakyala kasuula ebyokuzanyisa byange byonna nga ki motoka ebisimu amabokisi byonna nabifulumya waya byonna nabifulumya nabisuula kyokka nga gwe byali byakuzanyisa byo nambyagala era nabijja gye nabijja nga mbyagala nnyo myaka gya 23 kati ennaku 22 so bwoba tunulidde embeera egye tutambuliramu weerabawo wakati ogambye nti emyaka 23 weerabawo mu myaka nga 5 myaka nga 5 kuva kati myaka nga 5 kati bwe mala osuubula bino njagala ntandika byexportinga ke Kenya kuba bino biraba bakuba nti mwe bwe mumala okunywamu bunene obuntu nga mubisuula kakati ate nze nga mbijjawo nga mbizaayo ku kampuni gye baleetera eccupa empya nga mugikwata ng'ovimba mu bbala munaani na soda kakati njala nzitwalireko n'abaana Kenya nabo bateekengamu bu Coca-Cola n'abeeri bavimbemu nga ate bivudde eno Uganda nga bivudde mu kasasiro nga webikunga njagala mu myaka 5 yimbeera omusuubuzi ow'amaanyi ekyo wakikuteremu obwange amiin okeera saawa meka okujja sawa nga 3 kitundu olowooza okukeeka ozukusemeka ewaka zukuka kati nga bwe ndi mu kisiibo zuka saawa 10 kitundu olumala okulya ddaaku kusaala kubeerakaawo saawa 3 zenve ewaka nenzija eno ne mala okkagobagobamu kati saawa zino tezigenda mu 10 kati ngenda wakanyinyusa saawa ez'okusubuluka zituuke esubuluke kitegeera kakati ate mwe gye bakama bange baŋŋambye nyinyira kunyuka saawa 12 abo bakesanga nze nyinyuka zenjagala kati nanyuse nadda kyokka wanyise dda ake kasenge engeri gye tukyali mu kisiibo sigenda kasenge ate nebusaabala kisibo kakimala okuggwako busaabala ate n'engeri omukulembeze gy'ataliiyo kati ebusaabala omukulembeze taliiyo otyo bw'abeerayo ng'okola otya awo kapa ebeera enyuma busaabala waba wagenda tuvimbisa nawe era obimanyi ebyebusaabala kakati yabayo buli mmoja ojjeko ebusaabala ng'omukulembeze gy'ali
ng'atali magere. Mpulira. Ekibeera eyo. Kigambo lyo we lwakitula. Ntegedde gwogamba. Owe magere. Bw'aba tali magere. Abeera busaabala. Ojja oyitireyo Kolumunga Kiyitirira. bapulezidenti waliwo babiri, owange n'atali wange. Kati ono badde yogera ku owange abeera magere amanyi opoyerako ebusaabala n'atuvimbisaamu. Oli muvubuka, lwaki mu mirimu gyonna wagamba nti nze kangende kasasiro sente zange gye zinaava? Akati byali bingi ebyancyankalanya n'ŋŋamba kaneeberere mu kasasiro. Ekisooka bwe mutukozesa mutupimira obudde. N'ŋŋamba keerayo ono ssaawa 12 nkwagala oveewemu kola kino na kino na kino. Kakati ate nze wano neewa obudde ne ssente zange zijjanga bwe mba nzaagalidde. Kati ngwe nti ate simanya nazitutte mu banka, simanya ceke yabawunsinze. Kati wano era munyigira bunyigizi kasi mu musuubuzi munange najja ne tugira n'enyenda ne neeyagala. Sente oziserekawa? Sente ntera oterekako mu Equity. Ono si wa bubokisi, sente ze ddala amanyi gyazitereka. Obubokisi bwe twalawo nosimanya yadduka ng'agamba maama Bulaka. Yagamba Bulaka ate akamese tekimanya akabokisi mese zakali. Kati nze ekisooka ne bataano bennyini bandugu ayinza okuyingira n'alikakwatamu ng'awulira kazito nnyo. Agamba anja akakeberera wange. N'amalayo bumazi nako. Kati ate ebya banka nze mba mbimanyi. Era wendisangira sente zange nga teziriyo mu Equity. Omanya kulya Equity? Simumanyi nange naye nja munoonyerezaako. Wendizisanga nga teziriyo alimbulira gye zaalaze. Owange embeera ya wano gye mubeeramu. Tuzze nga tulina ebizibu byaffe eno naye ekivundu nakyo nga kiri bulala. Ekivundu? Oba otuuka n'omumanyiira. Owulira ebiwunya? Sinnabiwulira. Sinnabiwulira. First time yo era tewawulira? Kati nze najja mpunyiriza akawoowo ka ssente. Era gwe bw'oba owulira akawoowo ekivunu nga kyekiwunya. You are not meant to be here. Kati gwe ddayo eri mu ziri ofiisi. Bagamba olina yingira wano 12. Olina fuluma ku 12 za kawungeezi. Ekyemisana bwe bakubalira bw'olina okkirya. Nze wano nkowa ne ŋŋamba kati nyinyusa yadde tezinawera ssaawa 10 ne ngenda mu matwale gange ne neebaka. So in brief oyaga kugamba abantu kirungi nnyo omuntu okuba nga yeekozesa. Ekyokwekozesa bwe tofa ku mulimu gw'oba okola kasita oba nga weekozesa ng'era kivaamu n'essente. Okusinga ogenda bakukwatire mu bujuguli bw'abapipo ng'oli mu buyitirako bakuwunde. Kati nze mbeera wano kuwunda kiki? Ne bakoona obuti obuggo. Owange simanyi nene ebisiyaga mubiwulira. Kaakati nze mbeera wano naye gwe bw'owulira ng'olina n'obukakafu n'ogamba nti sessanga oyo nsonyiwe omugerezaako sessanga nsonyiwe. Naye bw'owulirizanga nti ng'oze n'obukakafu gwe ŋŋamba bugambi nti abo be bali ebitafumbibwa. Nze nina engeri gye nafunye engeri y'obbakwasaganya. Gwe ŋŋamba bugambi nti abo be bali ebitafumbibwa. Olyoka okole ky'olina okukola. Nina kooti eyange n'abalamuzi. Oba kweri eya pulezidenti wange gye yali aŋŋamba ey'abantu. Abantu kwolwo baagye musala emisango. Naye nze nina esala emisango. Era bw'ojja saala ndeetera ebya bulima nkubire bwerere sessanga. Anti obusiraamu ffe bugamba olina okubeera n'abajulizi. Si bya nawulidde, si bya baŋŋambye. Neyanza nnyo neyanzege okuba nti ekyo kitegeera bulungi nnyo. Bubaka ki bw'oyinza okuba omuvubuka ali eyo? Kati abavubuka abasinga ondaba nga bwe nnyambadde wa kamera asobola okumbegesaamu tekiyina ttabu. Kakati abamu era neyo ku switi gye nvimbira bagenda ne bagamba oyo yenna mukyafu biki ono omugenda n'okugula ebintu ku dduka nga kwenyinyala. Naye nze kyokunennyala si kyamaanyi.
kiri nti nina ddayi wange ku waleti era nga n'ebiruubirirwa byange tisiti bwe nva wano eno eŋŋera ne ŋŋamba kati mbadde njagala ggulayo bbaati njagala amabaati weegali naye kenfunyeeko ezabirikanga ggule kati ate bali abaneenyinyala ekisooka kye nagambye babakozesa ate ne sente nga balina ccolocolo nga balina butini nga balina butini ekyokubiri abatagenze mu byamukozesa abagendagenda yitiranga ku buvako bw'aba people bamukoonereyo obuggo kati omuvubuka yenna kiba kirungi mwana okubeera ng'onoonyawo gya sente ezalaali togenze yitira ku byaba people togenze kukola biki abo bali ebitali bifumba abo ekisinga okuba litwala mu kuli ebitafumbibwa kwagala sente z'amaanyi kati ate nze ezange wano olaba eno emali gye nakoze okuva ku makya omutwalo gwange nga gumu n'ekitundu guli awo waliwo ziri eri waliwo na sente nyingi wano nawe ekyesatu kyange eno munyoma ebintu binene naye ebintu bino birimu sente ekyesatu kyange eyinza obaawo eri awo amanya wagambye gwa nze Sharif ate ddala kyeyine mama oni tatawo gye bali yebali era bankayanya nnyo ku kyemyaka ekyo kyewasoose okumbuuzaako olwokuba bebanzala bo bamanyi bagimanyi nnyo kati ate nze waliwo ejyadaivatina yakwata makubo malala kati yawe netwawukanira naye nga mbaagala nnyo era ngira ne mbawulizaako okay mbebani kati ate nze nasala busazi diro ne mbawukanako era busi basiramu era ne yidi tebagimanyi bale bagambe mbatumiddeko muzeeyi Paulo Kyeyuna ali Kisaasi oyo mutumiddeko mwagala nnyo taano wange waku Kido ne mami Betina nani bire kwa Betina naye gyali eyo ekinkyusa mwana tete twandigenzeyo nnyo kuba mwankyankalanyamu nnyawo nga mwogera ebitakwataganaawo ng'ogamba eddiini n'ey'obusiraamu enjosinga anti bo bambulira ekituufu tekaali kakyala akankyusa abakyala bakyusa nnyo abasiraamu kakati kankubuulire era neeno yagadde ondeeteyo naye kyali bwe kiti oli wa ddiini ki oli mukristaayo kakati mwe mugamba Yesu mwana wa Katonda Yesu yafa n'azuukira n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo waliwo essuula eri mu Qur'ani bismillahirrahmanirrahim qul huwa allahu ahad allahu samad Katonda ye teyazaalibwa teyazaalira talizaala talina kyonna kimufaanana yetengeredde yekka tetuŋŋamba alina omwana ate mwe bennyini ne mala ne mugamba nti nabbi kati awo ate bali bo baŋŋamba lumu Katonda tazaala teyazaala teyazaalibwa era talizaala naye nga gyali wabula atonda butonze ekyo kyabatonze ne kibeerawo bwe nategeera ebyo muzeeyi taata ne mugamba kati olaba bw'oba onkampakasa nti Yesu mwana wa Katonda ate nga Katonda sina muntu wabula mwoyo ali mu bbanga kati Katonda tazaala era nze nkulese taata gwe genda mu wa Yesu gwe baazaala nange kambeere byange naye takirinako buzibu yasooka n'akubaawo emmeeza yali y'amaanyi era n'oludda lwe olusinga olumu lwankyawa naye ye nga omuzadde teyankyawa nnyo banyiigiramu kaawo eddakiika agamba kasita yatuuka myaka egyesalirawo bw'aba alabye ng'ekyo kyekituufu akola ekyo nga tolina mukyala ogenda funa mukyala nga olina emyaka emeka omukyala kati nina ebiruubirwa byange binyagala osooka okutuukako then ngambe kati omukyala jangu bw'oliba nga obituuseeko oba kufuna mbeerera mukyala bika yenna ajja yaja tonjogeze ebinansiibulula omusajja ono yasiibye bannange tayagala mwogeza byebimusa naye munnange bino ebintu gye biri oba kitegeera buli muntu alwanaga nze bwe ntuuka okuwasa njagala embeerera alhamdulillah Mungu bw'aba agirese alhamdulillah Mungu bw'aba agirese embeerera alhamdulillah ate
muzifuna ate ne mmala ne muzivaako ninga oba ne basajja nabo babakula batya etumala ne tuzivaako omuntu oba yagamba nti baba bazitaddemu ebisiraani byabwe bwe bamala nga badduka ati olaba kati kankugambeyo nakano kimanyi mu bavubuka bannange mulimu oli akwana omuwala just kwetaasa kati eyo n'omulaba amaze okumuzaalamu kaddoogo nali netaasa nawe tasoyosa mwagala segera ebyo ate saabitegeera nekiryawo kubeerawo nze nga bwe kyagala mwana okumalira budde sagala omalira muntu budde era gwe singa obadde toganiri bino ng'olette biri ebibuuzo ebitazimba era mbadde sikuwa budde ekyoka budde bwaswala okay teyanze gwe bale nnyo okutuwa obudde bwo ya bane omusajja omusiraamu ne mutegedde bulungi nnyo teyali musiraamu naye bwatyo n'akyuka eddiini buli omu agitegeera bubwe mu ngeri yonna gwe kyokkiririzaamu kiba kyekyo genda n'ekyo kubanga kyobeera otegedde kale omulimu gwegwogwe atamanyi nti muno muvaamu ssente toyinza kukitegeera naye nga bw'atubuulidde guno mulimu nnyo era yo atalaba tv twetolaba nga basiba babagamba nti y'omuliso gwobadde gwakaggwa ne mu lubiri babayigiriza kukola muno manda kubikolamu asidi kimwe mubeerewo nga mugamba abakola mu kasasiro abo balalo babeera mu kasasiro balalo bagenda bakiseera ebintu akuletere gasi gwe yakoze muno amuguza obuwana nate ng'olina omugula kubaje generation eddako nkwagadde ono alina mukulembeza oyo naye mwagadde nja kweyongeza era mukama akuyambe ekisibo ekinaga bonna bwe tusize emyaka giri gy'oyagala okuba nga ofuna omukyala njagala kuwa embeerera kati tuvuddewo wano tulinda ki bo bityo bibadde Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.